Omwagalwa alabe bigambo bino nebaza Katonda akuwadde omukisha okubanga okyasomoka ogw'obulamu. Ndi musanyufu nnyo okuba nti ebigambo bino biraba tunobigabanako n'omuntu omulala erinnya lya Mukama lyebazibwe. Saasirako abalwadde n'abayita mu bizibu ebyenjawulo mbakwasa Mukama manyi nti ajja kubawanguza kubanga ye Katonda ayinza byonna. Kyenjagala nkutegeeze kiri kimu nti Kristo Yesu wa kiseera wakwagala talemererwa era afaayo eri obulamu bwaffe. Nze bulijjo bwe ntunuulira obulamu bwa Zaakayo era nneeyongera okumuyigako ebintu bingi. Era ebintu bye muyigako ne ndowooza nti naffe twandibye tubiyiga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Bw'osoma mu Sula 19 olunyiriri olwokuna eya Luka kitundu ekisembayo Luka 19:4 agamba nti n'adduka n'akulembera n'alinnya omuti omusokomooli amulabe kubanga yali agenda kuyita mu kkubo eryo. Ekigambo kye njagala okuteekako essira kubanga yali agenda kuyita mu kkubo eryo. Zaakayo bwe yali ng'anoonya omuti kw'agenda okuyimirira asobole okulaba Kristo, yanoonya omuti ogwo gwennyini Yesu w'agenda okuyita. Yanoonya omuti ogwo gwennyini Yesu w'asobola okumusisinkanira. Olowoozanga nnyo ku bifo mw'obeera. Olowoozanga nnyo ku bintu by'owuliriza. Olowoozanga nnyo ku bintu by'olaba. Olowoozanga nnyo ku bintu by'osoma. Olowoozanga nnyo ku mikwano gy'obeera nagyo. Olowoozanga nnyo mu bifo gy'otambulira. Bulijjo weeteekenga mu kifo Kristo w'asobola okusisinkanira. Bulijjo weeteekenga mu kifo Omwoyo Omutukuvu w'ayinza okwogerera n'obulamu bwo ne bukyusibwa. Bulijjo beeranga mu bifo Katonda w'ayinza okukusanga n'abaako ne kyayogera naawe ku lw'obulungi bw'obulamu bwo. Kikyengezaako okunywera muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino. Tubeera mu bifo ebizibu Katonda w'atasobola kutusanga kutukyusa. Nga ne bamalayika ba Katonda tebannaye batutuukirako kwogera naffe. Nga n'Omwoyo Omutukuvu talina na bw'atandika kunyumya na bulamu bwaffe. Katonda n'anyumya atya n'abatamidde? Anaabataasa atya nti ekigambo ky'ogenda okwogera kya bubambaavu? Katonda n'anyumya atya n'omuntu amaze okweggalira mu loogi n'omukazi? Anannyonnyola atya obulamu bwe nti ogenda kutomera? Katonda n'anyumya atya n'omuntu anywedde enjaga ng'omutwe gwe gumaze okuwambibwa? Anayogera ddi n'obulamu bwe nti ogenda kugwa mu katyabaga? Katonda ananyumya atya n'omuntu awuliriza ebigambo ebiyimusa obusimu obukyamu mu bulamu bwe? Katonda anayogera ddi n'omuntu atunuulira ebyobuseegu ku screen zonna ezimuli mu maaso ge? Omwoyo Omutukuvu ananyumya ddi n'obulamu bwaffe? Tulina emiti kwe twekutte naye nga Yesu tayinza kutusangako. Tulina emiti kwe twerippye naye nga mu kkubo we tuyimiridde Kristo si w'agenda okuyita. Yensonga lwaki obulamu bwaffe bunafu? Yensonga lwaki obulamu bwaffe bulemererwa? Yensonga lwaki obulamu bwaffe bumenyebwa mangu ebikemo? Ensonga lwaki obulamu bwaffe buwangulwa mangu ebitwetooloola? Ensonga eri emu. Tuli mu bifo Katonda w'atasobola kutusanga kutuzza bujja na kwogera na bulamu bwaffe. Ensonga lwaki ensobi ziddeŋŋana buli lunaku? N'obeera mu maka ago okuba bukubi mukazi olwana bulwanyi oyomba buyombi. N'obeera mu nsi nga tolina mukwano, tolina kwagala, tolina by'okola. Ensonga eri emu. Obeera mu bifo Katonda w'atayinza kusisinkanira kukukyusa. Obubaka bwa leero bugamba beera mu kifo, weeteeke mu mbeera, beera mu mbeera eyo Omwoyo w'asobola okusanga n'ayogera n'obulamu bwo ne bubaako kye bukyusibwa. Nsaba Mukama akuwa omukisa